nze waliwo twali eyo operation ne munaye Lwanga twava wamu wakawere ne Lwanga bamutwala olutalo tulumaliriza enkeera abasajja balipotinga mundu ye babiri nezaabwe ze mundu 3 bwe mbanko nyumiriza ntalo nebyenda byemu era byenjagala bingi era byengendako wanga wembadde njagala okujjaawo nga njagala kumanya nnyo nti kale olutalo tulwogedde tetunaba tuli kaseese gye tugenda naye njagadde nnyo okusooka okumanya nti gwe mu ntalo zino ziriwa z'olwanye operations kizookoze muzannyo ki gw'ozannye nnyo mu ntalo eyo omuntu yali agadde okumanya kakati kaseese nze ennaku gye namulabiramu nga nva katwe kangi n'embeera gye nnimu sitole yaayo nandiyagadde njive oba ku ntono singa kwe twatandikidde naye kati obudde bugenze kuba mpanvu era tuwe ky'onaatuwa kaseese bwe tutandika olugendo tutuuka mu kkubo bampa okubeera Palatuni Sergeant w'ekigaali twakiyitanga kigaali naye kye tuyita kigaali okimanyi ge magye agatambula agayina abalwadde agayina abawala agali ku lugendo ekigaali kyenjogerako wano tuli Nakasero naye nga bwe waba okumpi Kikoma Nambole bampa obwa Palatuni Sergeant bw'ekigaali era Palatuni Sergeant yabatya kati kangambe nali Orderly Sergeant wa safari eyo bye biki wa byonna byogera ze siri mu sirikale kati waliwo kye tuyita officer on duty bana besiba ekintu bwe bati ekimyufu ntero bbira ababwe ngenda kemboya ngenda ko prison bampa obwa Orderly Sergeant bw'ekigaali ekyo paka lwe kirituuka Orderly Sergeant gwoba okivunaanyizibwako ekikigwako kyonna nga abakulu tebategedde kivunaanyizibwa ku ggwe era ekyo ekigaali kye kyampeesa Sergeant yange yasooka mu NRA mwaka ki 80 nga gwako kuba 85 twali mu ceasefire 86 enyago n'etandika paka okuwaamu awo n'oqualifying okubeera Sergeant yasooka mu NRA nga nagiweebwa Lt. Fred Rwejema yali teriyo bagifuna dda nze simanyi era gwe mulundi gwange gwe mulundi gwange gwenzijukira okuwulira nti Sergeant ranka kuba neebuuza bampadde ki munange omunanga gwe bakuwadde ranka yali ansingako obuku ne bagamba Sergeant wampulira mwali naye ngo ya Sergeant bali mpadde kwera Palatuni Sergeant wa kigaali ekyo kukola bwa Orderly bwakyo bulungi kuba nali so very fast and quick nga ntambula okuva mu maaso gye kiva paka gye kisembe emabega nova wano nodda Nambole obadde ki nova Nambole n'okoma weno kati nze akubuulira nasangako ng'abantu beebase okuva wano ekitundu kitambudde okuva wano ne kuleeru kiri kiyimiridde kiri mu tulo naye ng'ate olina okukiddusa emisindo okiyunge ku kiri singa wakati awo musangawo aduya crossing nga bali bayiseewo bali mugenda kwekuba mu advantage aduya kuba aduya ajja kulira amasasi agenda bakuba bannaffe naye bakube bano bakuba aduya nammwe mukube eyakweza mukubaganya naye ekyo okikola okutaasa banno bonna bano obulamu bwabwe bubeera mu mikono gyo
bava ku kyokukwasa okubeera ordinary sergeant anti nkugambye nze nali mwangu mu basajja abaali awo bonna ate nga ndi mulamu bulungi nga nyina obwangu jukira nayina kibbuli balina naye neesibye ekicupa ky'amazzi nyina ebyokulya byange nyina emundu ya mukama wange nyina eyange walina emyaka ng'emeka mu biseera awo nali mpezeeza emyaka 15 15 nga guulidinza abantu abo 15 naye nga ntambula tetulina radio call tetulina simu olina kukozesa bigere ate webuva ku bigere nga ukozesa ki kaama nkubuulira n'obuulira kuli emabega w'emabega n'abuulira ali engwe mpaka nga muyita mu kkubo ki ate gaaliwo ffe twasalinkirizanga busalinkiriza nga bw'omanya abayeekera kati bwe mujja kankuwa ekyokulabirako ekyangu essaawa eno bw'oba ova eruzira ogenda Kamwokya obala n'ogamba nti kaakati bwe nzijja wano wensalirako wawanguwa wemba nva eruzira nti nja kusala wali ngwe Namwongo olunaava e Namwongo nja kugwawa nja kugwa wali ku Kololoko ya Street oluva ku Kololoko ya Street kati enguudo okutulamu nkutula twabeeranga n'abasajja babiganja nga bamanye ebifo baagendanga ne baleekinga amaku oyo naye yafa twayina bapoteeri naye yafa amakubo nga bo bebaleekinga era nga be bakulembera nga kati wano wetutuuka wano tugenda kutulira wano wetutuuka wano tugwe ku luguudo tugenda tutambulirako gundi bwevu kubanga nze bwe twali tugenda bakwata kampani emwe ya Bitcoin eyali eyafande Kasiringi by then nga ye komanda wa Bitcoin yali gundi yali Third Battalion eyafande Kasiringi eyalimu omugenzi Musikalampenge eyo kampani y'omugenzi Musikalampenge yatuwerekera okuva mu Bitcoin yafiira ku Dura Forest ffe bwe tutuuka ku Dura Forest wakati tunaatera okumumalako we baakoma ne bakyusa ate bo badde kati mukudda kumbe eriyo abaduuyi abavudde mu Bende bajja batugoberera era ffe tugenda okugenda eri okumalako Dura okugenda okutuuka eri twambuke tugende tugwe mu nsozi tugwe Kasunga Nyanja gye twasanga abakole abatulinze ne zi 37 ne zi 14 ng'eri tufuna amawulire nti musi bamusi ababawerekedde baddayo baakubwa era twalumwa nnyo bana bali Leti Fred Rejema Kataka abe n'amaziga ng'awulidde Musikalampenge bamusi lwaki yali musajja namige sure. Twayina abasajja naye nze mu kusooka bebire negamba nti otunuulira bagamba security guruguru n'otunula security weekolera tolabawo twayina abaana abakolanga zi sniping babeeranga ne baleeti Mutwalibu Baserwanga bagundi afande John Air Force oleete bakato cooling ono mwana Dani byakutaaga yadduka ne sente oleete bagundi bano Andrew Rutaya bonna abaana bafudde osegeera bayina emirimu gye baakolanga egiri professional ate nga giweesa ekitiibwa naye saawa yale weotuuka agamba akola kimwe segera kati ffe abaana batukyawa betuzaala omwana wona akukyawa nti omwana agamba taata nsabira omulimu
mwe mwaleeta gavumenti eno naye no gy'onoogenda ogusaba bw'ogenda omulaba bw'osangayo tomumanyi nga nja kulaba gundi ali bizi okube kasimu koyogere naye nga bwe yakubanga kasimu n'oyogera naye mwaga gwe watuulanga naye n'olya naye empengere n'olya gundi ejerengesa ng'essimu bagiteekamu divert agikwata takumanyi mulala nebyoyogera tabitegeera otegeera kiraga ki werabira bukyayi batukyawa mwakola kive twakola ekibi okutuusa gavumenti mukulembeze twakola ekibi singa tekyali kibi lwaki oddira essimu yo n'ogiteeka ewuwo nze nkubira gwe ate gwe essimu oli yeetuukirawo oli ekigaali nkola bulungi obwa patrol komanda bwakyo mpaka lwenkituusa Rubona wowulira we bayimba oba Kasunga Nyanja kale kaŋŋambe Kasunga Nyanja kuba we twakulosingira era abasinga bawulira Rubona eyo twakubayo nkube luvannyuma naye Kasunga Nyanja wali bato twakakulosinga tutandise okulosinga kirungi twali tutaddeyo ambuusi eza advance party tutandika okukulosinga ng'abaana bakwata ka pick-up kali ka Mitsubishi gabo kabi nga kalimu bakoleya balina emundu mpya AK-41 zino zimugusawa ezo bagamba zidde wali nga bagamba emmotoka mugireete naye tetwabatta era tetutta bo nga tubakwata nga tubasomosa n'abalwadde emmotoka etandika okusomba abalwadde kitegeera mwagyeyambisa wesomba abalwadde ekulosinza batuuka eri ku nsozi we batugenda okulinnyira okusinziira ku pulaani nga bwe yali ng'emmotoka yaabwe bagiwa abakoleya babaga mugende emmundu tetwazibaddiza ezo saagala nkirimbe twazisigaza naye twabaddiza emmotoka yaabwe ne tubaleka kyajja kikyokubanga temwabatta tebalwana naffe kati eri gye baali ffe balaba kuba we twaggukira Kasunga Nyanja nga lusozi nga bw'olengera luli eri ekibuli nga mwe muyita wali ku lusozi bwe muti muyita waliwo ddaamu eyali awo nga ddaamu eri wano ffe tuyita wano bwe tuti kati nga bali eri babalengera bulungi nnyo 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 awo bayitawo hima oba awo nga batwala singa ne 37 ne 14 nze ne bwe gwali omulundi gwange okusooka okuwulira ku mundu eyo ate eri ze twalwaniranga ng'ezo tezijjaayo mundu nnene zitambulira ku mmotoka bazizimba ziriko emipiira egizivuga bazisiba ku mmotoka okulira engamba bana oluba tukosaaki bakubaani 14 ne 37 abali mu bakuba ate ugambye temwaba kakati anti nkugamba olwo bali batubatadde naye bali abobote abali n'abakoleya bano Leti Fred Lwejema atugamba musigope sira hiyo sira pana piga mtu mwenye iko mbali otegera kwegamba abasajja bayina engeri gye batukwatangamu obwongo n'okutulimba ebitaliyo kubanga emundu ekuba wala atogamba temugitya tekuba eri wala kusinziira ku lwengi gye muli temugitya tugamba ate batubulidde netusala bwe tumalayo agamba okumanya baali balwanyi agamba mukole ambuusi netukola ambuusi ziba teziri busa bali batandise okulinnya olusozi nga emmotoka n'amagye basonga balese zimota zi 120 82 balese 37 zaabwe ezo 14 abajja
bajja bagwa mu ambuusi bati maama twakuba bali ekirungi twalina ba UA Basemakula Bagodi abo bafande Magala proof nga batandika kusumulula mundu abazipangulula nga baana batandika kwetika zibbalalo betika biki nga bambusa lusozi watuusa waggulu nga bagizimba nga bagizaawo nga bwebadde olwo tutuuse eyo gy'owulira gye bayita mu firiji anti gye twali mu lusozi lw'Enzooli olwo gye tugenda okukampinga bayitayo mu firiji essaawa eno twanti twogera omusana ne bwe guba gwakanga bw'omanyi oba nti batenda omusana gwaka mu sizoni gy'omanyi lusozi luli teruggwako mazzi otuula mu muti essaawa eno n'ofumba caayi ogenda okumala omufuka mu kikopo oba olina akasukaali okutabula bwoti ogenda okuteeka ku mumwa ng'ogamba baamufumbye jjo nga mazzi naye bwe twatuuka bano ababakuba aba gavumenti abaalina buli kimu mmwe mwalina ebikozesebwa okubaŋŋanga bwali bumanyi oba kwali kwewaayo bwali bumanyi ekyokubiri nga buli mwana yenna ali awo amanya wano webigaanira siina gye mmanyi siina gye nzira tulaba nsozi ne gye tuyise yonna gye tuvudde mwakatambulira bbanga ki olwo ogwo omwezi gumu ne wiiki sesi muli mu kkubo nze era lwe mulundi gwange ogwasooka okulaba era lwe nategeera nti omuntu enjala zikongokamu njala ne zikuva mu ez'ebigere twayitanga mu mazzi amazzi ne gayingira mu bibutusi ne gakalira muli bigere ne bivunda ne bisusumpuka enkuta wansi twagenda okuzijjamu nga tutuuse eri ku lusozi waggulu nagira olwajjamu engato nti nagenda okugira nti ku bigere kuno n'enjala zikongokamu nga zeba oba nga byoya bya nkoko bye bayiyeeko amazzi tubeera ku lusozi okwo tubeera ku lusozi bateekawo sizi fire 85 olwo twakatuuka kuba eri twavaayo 84 nga aggwako ne katwe kanjiri katwe kanjiri sizi fire bwebaawo batuweereza zi UTC zituyingiza 40 town batutwala eyo bayitawo ku Malagalita Hotel abalala batutwala ku kisaawe bakiyita Lwengoma kitegeera batusa ku Lwengoma ku kisaawe abalala batusa bano abasajja batusanyukira aba gavumenti mwe mwali ne ba Major General kati bagundi bano bamuyita Lusoki abo gye twabajje Major General Lusoki n'abalala babayitanga simanyi baani abamu nabeerabira baali bangi naye oyo ye mujjukira sirimwerabira kuba oyo Major General Lusoke yali mukwano gwange nnyo nga njagala nnyo mu bantu abaava mu nsiko oyo omusajja Major General Lusoke talina muntu gwe yali ayagala nga nze naye munnaye saamufuna mukisa okuva lwe twatuuka mu kibuga nze ne ntandika okuwulira ali eno buli lwe munoonya ku ofiisi simusangayo simufuna mpaka kati mwesonyiwa naye omusajja yali anjagala baatuleetera biifu baleese biskuiti baleese ebijanjaalo yunifoomu batandise otugabira wenfunira puleyini eyayina wano obupeesa ng'onyiga bunyizi nga kapya maama naffe tetwambadde ku zi yunifoomu ate tugenda okuwulira wayita ennaku oba zaalinya ti funga emizigo muludi kwa mulima twagenda kiro tumanya nti kati biwunyo ndowooza ebintu biganye olw'okwatagana e Nairobi empozi wali mbadde mu ceasefire ate bwe bigaana tuddayo ku lusozi olwadda ku lusozi bano baali baleekinga olwedda nga tetugenda eyo lubona
Bona waliwo barracks nga tugirumba nga tukuba lubona nga tukyajinga katuusa ensooka okulaba emmundu eyina emidumu asimanya 18 bino zisimbye waggulu eyo wano zisimbye na wano zisimbye linga kamotoka 12 mbuuza ate kino nti eyo katuusa agingamba no yoli UA godi eriko emipiira eriko ekintu kiva kuno nakiri kye bawanga ku motoka konze nti enekuba etya nti agirinda oligiwulira ng'omanyidde ki tufunye katuusa tufunye ebikompola tufunyewo emmotoka zino zimisubisu zipick up amasasi twasanga amuleekoze ati ejjudde nga tuteeka kuli doza waayita wiki age nga tutikka misitubiso ezo olwo waaliwo omusajja baamuyitanga Kamoomo naye yali yava mu bbo naye kati ng'ali waffe ng'amanyi olukyoli naye omusajja munyankole n'okuddugala nga tolina njawulo naye amugamba Kamoomo wendiyo nayenda oluseefaali ndako emabega muganda wange kamera ogenda givaamu aha olwo leti seefaali jjukira ye siyo wa 11s Afande Ismail ye twayisiiwe kati leti Fred Rwejema yenga ye overall w'ekikoosi ekyo bona ebiragiro babijjawuwe ng'agamba nga batikka bokisi z'amasasi bokisi z'ebikompola bye twajja erubona ne katuusa yaako abagamba bino mu bitwale ebulemeezi twavugira ennaku ezi okuva e Kasese okutuuka Engoma bwe twasanga muzeeyi olwekuba nga liri nga musobola okuyitamu twayitangamu ate twafunye uniform naye tufaanagana nabo era ffe olwava e Kasese twasula Kiboga ku barracks ne batuwa ebyokulya ne batuwa ebyokunywa ne twebaka siba ziwera 10 neji ffe ne tusimbula mbona naenda usiku nti anti sisi tunaenda cooperation hii cooperation yenye iko kwali tunachukua vifaa ate ng'oli ayogera olukyoli Kamoomo wasula wa gavumenti wennyini wacha tubawombeye nga misitubisu zikaaba okukakana twatuuka Engoma essaawa 11:15 ez'akawungeezi tuuka Engoma mu kasenta baazimbye defense ziri awo ebibinja byonna ebyasigala eno biri awo tulaba amagye geetalagadde eno gadde ffe nga tubaga nti emaali tubaleetedde amasasi bokisi empya ezitali nteme mugaje rubona uniform z'abakulu tuleesi engatto tuleesi owulira bomu katuusa nga buli omu agitunulako agamba kyekyo nga tubeeraawo enkeera saawa ndowooza zaaba ziweranga saawa 8 ogw'ekiro nga tusimbula twajja ne misitubisu 3 twaddayo neegi ebbiri twazireka awo n'ebyombo byabwe ffe nga tufuna ebyokulya byaffe twali tubiyina nga tukwata kubo kuddayo abo twabayitako misana nga tebasobola na kutulaba ng'enfuufu yokka misubira bagenda okutegeera nti abayise wano bayeekera nga bakyasobola n'okumanya gye twakutte tebakyasobola kumanya naye okutugoba tebasobola tufuna nga ffe tudda ku lw'enzooli yaffe obusajja twasuze nabwo wano twamalamu awo kuwumulamu katono kwa wiiki emu ne tulumba eyo ebundi bujjo waaliyo kadditaaki akali eyo nga eriyo ddwaliro naye nga okusinga twagala ddagala
ne tugenda ne tukakuba naye jjukira twava ku lusozi ku ssaawa 8 ogw'emisana ogenda okutuuka eri ebundi bujjo gye tugenda okkuba ssaawa 6 ogw'ekiro anti olina okutambula weegendereza w'olinyira obubi ku jjinja n'oyiringita todda era baakugamba nga oba ku lusozi ng'okkirira ekigudde ekigenze tokigoba yeeyo lw'enzooli twakazaako firiigi nze yabeera mu firiigi manyi abo banalweso nga bali eyo n'abakazi naye neewuunya kati ssebo be banene be banene nze era bannaaye ntya ensi eno mwolwo olugendo lwe lumu we nasangira minisita omu gwe sijja kwogera ng'ali ku stretch eyaffe ey'emiti n'ebigundi biponjo emimwa gyonna gikaze olusowera lumuwulirako gy'atise agenda kufa ne mubbira amata ga mukama wange embaga omuntu afa nga minisita kati minisita Honorable Bright Lwanyamirama omulaba Bright Lwamirama si minisita wa agriculture kati yali mu agriculture newe mukubira simu tagikwa naye nga baali bamusitudde bamutwalira kuno mu lutalo mu kigaali ekyo tugenderwa enzooli eyo mu kifiriini ng'afa njala mulwadde ddagala tetuyina limala tutambudde olugendo luwanvu seera bya musana enkuba etukuba n'endya yennyini fe twafunanga emberenge ezikaze twakyamanga ku masitoowa tunoonyamu mberenge kuba emberenge twakumanga omuliro ne tutakula wansi bwe tuti n'oziyiwawo n'okuma omuliro wali waggulu ne zitulikatulikamu n'ojjayo n'oli n'osanga amazzi we gali n'ofuna amazzi n'onywa ofunye ekyemisana so amusanga agenda kufa ng'agenda kufa naye nalina ekibuyu ky'amata kyali kya Jim Muhwezi minisita wa security era naye wali omukwatidde nga nkyesibye muno ntambula nakyo naye ng'entambula ye naye nafu alina kusobola kwata mundu ye na pisito talina kyasobola kwekwatira byonna ng'aguwa bebye nze ge nali muntu wa mutawaana nga ndi so very fast and quick ate nga nina amaanyi gange whereby as a young I'm healthy ate bano abasajja kyabayamba nnyo kuba omwana omuto taba na buvunaanyizi talina kye yeraliikirira tamanyi kyawe nekyakola talina kyatya alese eki ayina mwana ayina famire olwedde ne gye twali tumanyi nti n'abaffe baatuggwako maze emyaka 5 oli mu nsiko sirabanga kuweewanga oba okuwuliza nti ono muganda oba mwannyinaze oba maama oba senga manyi mu nsi nasigala bwomu bwe mubeera nabo kye bagamba manyi oli bwomu nerwanira emisaayi gy'abantu Bright Lwamirama yamanya nti gwe wamuwa amata ne bw'omukubira essimu bw'oba ogiyina mugambe nga nina kadogo gwe nasanze yanga yakubbira amata kituufu ajja kugamba n'erinnya nga gw'omugambye bugambi kigambo naye simu ozikubye takwata ye ku sente z'ayina yali afuddeyo n'agamba naye omwana ono yanyamba mu mbeera enzibu ey'okufa ye bulamu bwange ali mu mbeera ki ddala lwaki simukolerayo akantu nange nenzijjukira ne mbaako okujjukira nti yayamba obulamu bwange amata gaali ga Jim Muhwezi katuguugu ambuuza amata gange wagata ne mugamba nina gwe nsanze afa n'angamba real ugamba yesa n'angamba okay n'anywa gali naye ng'obulamu bw'oli mbuyanga kituufu naye n'oli teyali mubi naye yagamba kituufu nti ye ikukakasa oba mulimba oba kyenkoze kyekyo naye mugamba nga wadde ku gundi afa agamba kale agamba okay kati olwo lwe lutalo lw'enzooli
olwo lwe lugendo kyekigaali okuvaawa ekatwe kanjiri musingo mpaka ku firiji ku lw'enzuluulu ebyo byenzi ndabiramu. So awo bakuweera sajenti yange njifuna. Ani agikuwa? Omugenzi Fred Lwejema. Nangamba mwana gwe. Odeserving okubeera sajenti. Nga simanyi nti ranka. Webuuza sajenti bye bitegeeza kiko omwana yali asinga kwangamba nti bakuwadde ranka. Chenzi ranka bye tibitiibwa kati gwe tusinga konze era bwe. Okay. Weewalala wotayinza kwerabira. Awantu basisobola kwerabira. Ate awo eyo mba ngenze nozani kitugumu eyo. Tewali buzibu. Kitugumu. Olunaku twakubagana n'aduuyi wako ne batta sajenti Lwanga eyalinga Palatuni. Kati yaba naye nze neewuunya nnyo. Muzeeyi yali badde atunoonya n'atwebuuzaako kubanga ffe tuli bakomanda abawaggulu ab'oku ntikko ku bye tukoze ne bye tuyiseemu n'obugubi bwe tulabye. Nga bwe yatuulanga naffe ku kyoto wali nga tumukumira omuliro n'atubuuza kino ne tumuddamu kino yali tuyise. Batuulanga ne muzeeyi. Muzeeyi natuulanga naye ekitema masanga oba weerabidde nkuzeeyo gye twasookedde Semuto. Nanze mukumira omuliro. Atudde ku katebe ke kano ak'enkata. Nze ndi wano nkuma omuliro. Waliwo obutebe bwe twazimbanga nga tubuzimba bwa miti bulinga bufo. Kati bano abalala bazze kwe batuula naye nga yayina akatebe ke kankata. Naye nga tuva kwa ikomandi wano ey'abasale Balwejema ne tugenda ku ya muzeeyi wali ne tumukumira ekyoto. Saawa kasita yaweranga saawa emu. Ey'akawungezi. Nga ye kwa ikomandi atuulako n'ekigongo. Ng'atuulako ne omukyala yafa bamuyitanga Leti Joy Mirembe. Ng'atuulako ne Eritu Mwine. Ng'atuulako ne omusajja bamuyitanga Muzeeyi Mbajja. N'omulangira Suuna. Ne gundi. Mukyala maama Njuba. Mrs. Njuba. Mrs. Wamu ne Mrs. Zizinga. Bebabeeranga kwa ikomandi muzeeyi we yabeera. Naye nga tebamukumira muliro. Ng'omuliro si bwe bakuma. Era ng'ayita jjana. Saa. Bw'aba tayise ng'era bano basale bagamba mwende kwa muzeeyi mwakise moto. Ng'era lugamba nti ye ng'ayita. Ayinza okuyita Katende saa. Oba ayita Kiromba saa. N'ayita nani Mayanja. Kuba ffe twalinga ewe nga tubeera yaabo. Mabeerangayo ani nani? Wabeerangayo nze, Katende, ne Mayanja. Nammwe mumukumira omuliro. Nga ffe tubeera wali ne Sale. Naye kuffe kuba abo abasatu. Ng'ayitako omu. Sale n'agamba kwenda. Ati nze gwe nasembayo okukuma omuliro. Bwe yambuuza ebibuuzo byali bingi. Yakubuuza ki? Ambuuza. Wekijana. Jina yako nani? Nze afande mimi naitwa Kiromba Sam. Uko kabila gani? Afande niko Muganda. Kwenu wapi? Hapa Busiro. Busiro yuko wapi? Wakiso. Wakiso pande gani? Mende. Uko Mende hapa. Karibu na Msauli. Yesa. Sasa ukimaliza kusoma vita chijise kama uko mzima unataka nini?
naye ate muzeeyinze kati kankubulire ebyo bingi nayo sitoole endala eyo ya lulala kubanga nze oyo omusajja we mutiira waliwo we yatuyimiriza ku foreign nga ku parade abantu yajjayo abantu aba baali bana basatu yajjayo omugenzi Kanoonya oyo Kanoonya gowulira yali chief political commissar kati kino kankibawe Kanoonya yali chief political commissar wabayekera benale babaga abakubi ba siasa abalyoyi b'emyoyo kati katugenga ba pastor babulizi bangi naye oyo yafiira mu nnyonyi ne olitojoko Kanoonya sajja muganda kicha mutwala yati yali omukubi w'enjiri political committee wammwe ate yatuuka atya okubeera mu nnyonyi no yatulekayo anti yali abayiga yatulekayo kati n'ayagala yajja alagirira Olitojoko amanye entambula yaabwe basajja baali bakulu bo baali baamanya dde ebyobufuzi yali abalidde mu olukwe okitegedde naye nga Kanoonya tannadduka yatuyita abantu abo yayita nze n'ayita Kanoonya n'ayita muganda we Salimu Sali n'atuyimiriza mu maaso g'amagye n'abaga bano mubalaba nti ye agamba ono mwana muto tetumanyi saizi oba muwanvu oba mumpi naye ali awo mwana muto mutono n'agamba ono mulaba nti musajja mukulu munene mumpi agamba Kanoonya n'agamba ono mulaba agamba Sale musajja mukulu muwanvu mutono n'agamba naye bano mubalaba bano bayinza okulema olutalo ono n'alumala omwana naye akyogeranga leero wayita ennaku ennungi zaali ezi Kanoonya n'abomba baani be yagamba bayinza okulemwa Sale ne Kanoonya bayinza okulemwa olutalo naye ono omwana omuto ate n'alumala gwe so Museveni ye yabayita muzeeyi omwamuyitanga muzeeyi yatuyita mu lujjudde lw'amagye n'ajjayo ffe so wayita ennaku meka ennaku zaali ezi Kanoonya n'abomba okuddamu okumanya amayitire ga Kanoonya nga Olitojoko afudde abaga yajiiridde mu nnyonyi ne Olitojoko oba ye yabwatula ennyonyi abamu bwe balowooza era bwe mpulira abamu ye history bwe batuwa nti Kanoonya tagibwatulanga nako omwana baamuyitanga Lwasa naye ekyemanyi mugenzi ye yakuba ennyonyi n'emmundu gye yagikubya baagiyitanga self-loading life gye yakwatanga abala bagagisiri biki nedda self-loading life kati eyo sitoole ejjira kweri muzeeyi biki bye yambuuzanga nga mukumidde ekyoto negamba eyo sitoole empanvu lwe ndikomawo ngenda kubeera kweyo naye nga mu byenjogera bino era ekindeesa okuba nti nvaayo abantu abagenda bawa information ezitali ntuufu abantu abeerimbiika mu bakadogo naye owulira n'erinnya nga tomumanyi toliwuliranga nako kadogo waawa nze bajje wano bw'obamanyi bonna nze uli ne bwaba kati nga akaddiyo okunsinga mutunuulira ne ng'ano gundi twali naye egi bweyagala gamba wali buli mu nkambi yonna nti obamanyi oyo kadogo gwe simanyi yayingidde 86 nga tumaze olaba waliwo aba 85 mu biseera bya sizifaya betwawandiikanga nga bakyamukwese ffe twabayitanga bakyamukwese lwaki
we twabawandiika e Fort ne tubawandiika e Masaka bonna ne babaleeta ne baba trainingira wa emabega wa mu Buku emabega wa Hima factory ya cement nga bwo akajiisa nga jo kyamire era babeeranga eyo nga poteri omugenzi Kano poteri nga ye instructor waabwe ne group ya kwaya ye y'abayimbi gye baali. Okay. Kati ebirala byo bingi byennyina okwogerako naye. Obadde otuuse ekitugumu awo ng'ogamba muzeeyi yali badde abayita. Anti kaakati lwaki ngambye yali tuyise. Kiki ekyali ekitugumu awo? Kitugumu n'abasajja bakko. Lwaki yali tuyise? Nze neewuunya essaawa ya leero ba commanders abali mu bintu kati betusalutinga abambadde ranke zaali badde ezaffe Fekkonyi bwe yatabuka badduka ku lutalo nga tebaggwa mu malwaliro lira nga balwadde lira nga babakubye nga balwadde balamu naye nga batya babawala basabala tiyu nga bataddeko ne ssente oli bamuwa erifaalo ekakiri oli bamuwa erifaalo lira era asobola okupangirawo transfer lifaalo mbuya lifaalo bombo bakomanda ne batulekayo ffe basagenti ne tusigala mwe babadde ba platoon sergeant bamwe ba platoon commander. Nze oyo omugenzi Lwanga gwe nkugamba yalinga muganda wange. Lwanga yali nali platoon commander nga platoon sergeant wa. Naye twafuna contact eyasembayo n'abaduuyi bakoni yagenda era ndooza lwe lutalo lwe nasembayo munoza kulwana mpaka lwe twagobala kwena umanya konyi mpaka kwe Matongo nga sizeemu kulwana n'aduuyi naye neewuunya nga tumaliriza bwe tutyo olutalo Lwanga ava mu defense ng'okuva wano n'emabega w'ekikomereyo ng'eri oluwonko manye eyo nozani erina oluwonko lw'amazzi zivanga awula bwe baasala ettabi mpaka wansi agweyo asangayo akasajja akamu kalema akalala kalamu bumuyisa omwo omufulejje butuukayo bumutta bumuggyako emmundu ate enkeera bujja okulipootinga bujja n'emmundu zaabwo bbiri n'ey'omugenzi Lwanga kati obwo bwali bwa konyi kale ate bulipootinga ffe tebaagala tubutte ayo babuleeta mu UPDF kati sebo be banene okitegeera bulungi naye nga be battanga abaana baffe lwaki bakomanda baasigaza amannya nti bakomanda era ng'eri bamubala afuna omusaala gwe bamubala nti oyo mulwadde kyokka abadde akomaninga platoon 1 eya Bikoyi yalwadde platoon sergeant kati ye platoon commander. Platoon commander kati go ino okwenoonyeza platoon sergeant. Yali enkole fene tulwana olutalo n'ekkonyi ne tumugoba mu Nozani Matongo tumujje ku Matongo ayingidde Central Africa tugenda okudda batuza mu group ey'abaana aba field engineering tutandika okuggula enguudo abantu bave mu kampu badde mu byalo kitegeera bulungi nze nveeyo nkomawo naye kati abantu abatuleka ng'eri ogenda okutuuka eno sanga kapiteeni yakulekayo lieutenant platoon commander twice second lieutenant guwaleka eyakulekangayo nga kapiteeni osanga eno meja naye ffe tulyasigalayo nga basagenti bakomanda sagenti ne tukola emirimu gyombi ya platoon sergeant platoon commander tulwana ne muwangula naye twasigala nga bwe tuli eyo ensonga njagala kumanya ekintu ekyo kubanga omusajja
ofunye obwa sergeant nga mukyali eno musike kyekintu bw'oba oyagala okukimanya obulungi ojja kgenda okimanya okusinziira ku puroguramu z'onooba onkyazizza etunaagenda tuzikola kuba kati wano nzize mbiyitaayitamu naye nja kukuwa puroguramu nga nva kimu ku kimu gaye leero tukola ku puroguramu y'egindi eddako tukole puroguramu y'egindi eddako kuba neya state house gyeri weneesikotingiranga first son Muhoozi Kenyerugaba ne Natasha nga basoma Kampala Parents ng'era mu squad yaffe yamwesikotinganga mu bakadogo ffe twakuumanga upstairs z'amadaala ga muzeeyi Jasu. Kati ebyo n'obikola ng'ovudde mu North ng'omaze kuva ngulu ng'ate sinnagenda ogenda mu kadogo unit banzijja ku State House. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.